weewaawo endiira ey'okumpi terwa kudda bagamba nti ebifiiramu bye bigunyuza omugenyi taguza mutwe gwa nkoko naye olunaku olwaleero nsaliddwako ensiriba ntegeeza nti ndi wa mukisa nnyo kubanga nammwe mbaleeteddeko ku bakontanyi bange omwaka guno benniramu essuubi eryakammale gagenda limubeera mu gwa nnembe nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro konge ya mvule nantegwira kyeya kimu kiwowo omunyogwavu kaawonawo wammwe ate era Ssengule 2022 mbaniriza ku Olulasange Online TV wano we wali akagana bagamba wali akaga wagwana kasumba jjo abakontanyi bennina olwaleero ndine omutaka oyo kababuzeeko weewaawo mbalamusizaako kongolijjo lya muwafu Sebuma Edward nange no ndi Munabusiro Kisozi Buddo wentuula weewaawo era nga engule y'omwaka guno njagadde okugibaagalizaako mwenna abanaatugoberera weddira ki weewaawo Sebo ndi Wanjobe Kabbiro Bugala obugala buno bwe buki obugala obwo enjobe ezo zibwagala nnyo kubanga kwe zizaalira bwe butoogo obuto kafuula akabiro kammwe omubala gw'abenjobe gutukubire mukuba gutya omubala ogwo ndowooza tunayita nagwo gugamba ti dduka olukalu okwata omugga tinyabo nanjobe amaaso gamulengejja iwaawo nanjobe atambulanga mu mbejja weewaawo yoyo nno omukontanyi omwaka guno oli owulira engule eno gwe gusoose okugitabamu oba mulundi guno ndowooza nti engule eno tugenda kubanga tugimegguza ku ttaka tugitwale tugyetikke bukukuubira mpozi ng'empisa esempa muzze mumazeeko nga ki tuzze tumazeeko nga muwagajjo gwa nvubu kubanga munaye teziragwo obumanguku gwawula ogw'enkulu n'ogw'omuto ogw'ento wamma era n'oli wadde emmeno gatumaliddeko ddala nga mpozi omisanyusa mmeeza olutuuka kubanga jjo gyogerwako nti waggulu nva wansi mmere wakati sinku kituufu ate nga weetuli muba bwe muli awo kale yoyo mumwewuliriddeko omutaka w'ekisozi mu Buddo pozi obuba Busiro eri mu Busiro gyavudde esaza Busiro likiikiriddwa enjobe ekiikiriddwa ate n'ekirala musomesa ndowooza ekyate takibagambye naye nga musomesa wa lulimi Luganda yantegeezezzaako kale naagambye nti azze yeetekeddetekede kitamwetekedde kibira katanyeenya kutu ate bwe kiba kikobe kimusanze naluku bwe kiba kikome kimusanze n'oluku nze Munabusiro nkyaliwo kati kuleetedde n'endukusa ye yino nayo kayeeyogereko abuuzako kuba tulaba oli mwana wa mmere akabbiro kaama omubala gw'ekkoba ogumanyi guvuga gutya omukazi lekeeyo leeta embwa omukazi lekeeyo leeta embwa gwe mubala gwe omukontanyi we erinnya lye yani gwoli naye mu ngule Sebuma Edward omutaka Sebuma Edward oli mumalirivu nnyo engule munagiwangula onoobitta ebibuuzo naye ebibuuzo by'engule nga biba bizibu onoobisobola kale bwatyo yekirizaamu gwe ozaalibwa ku kyalo ki oba osibuka ludda wa ekyalo Lukwanga Mukasa Obunyiga era eyo abazadde bonna gye bali taata ne maama taata ne maama bali ludda tebaliiwo bali wala kasuubire tebagenda bulunda mbogo ebulunda mbogo manyiyo ewala eyo emagombe wala gye mbadde ŋŋamba oba omuntu ayinza okugamba nti bali wala nga ategeeza nti bagenda London oba ayinza okugamba bali wala nga ategeeza oba bafa naye katusabe nti nno gye bali awo kizaamu amaanyi kale mbadde nsaba otumireko kuba osobola tumideko kojja wange abona Seggane Mayombwe Kanoonya Ssaalongo Seggane Mayombwe Kanoonya omwana akutumiddeko nnyo nnyini ddala bokka bw'otumiddeko teri balala kale yoyo endukusa ya Sebuma Edward nansereko kale nja kubatuusaako ebirala eby'ensonga mubeereewo mwekuumireko temuvaako n'ebyengule 2024 byonna
mujja kubanga mwongera okubimanya n'okubyetegereza oba okubifuna mubeere bulungi awangaale mu buli